Layo barakatu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Oli bulungi omukulu? Ndi bulungi. Abatulaba mbalamusizzaako nnyo. Abakyali mu binyiizo by'obutafuna kaadi. Ekyaliyo omukisa gwa Apiiru mu kkooti y'abantu. Mu kkooti y'abantu nene gundi yabadde abagambye nti babawaddeyo ennaku 2 basobola atakkaanyiza nabo ennaku 2 osobola okgenda. Ennaku 2 olero n'enkya. Olaba eza NRM zatwala myezi 2 naye nga nagyo mitono. Naye ennaku 2 baba bakwejjako bwejja. Ogenda abanyiize bali mu ggwanga lyonna mu bitundu byonna. Ogenda kubaleeta magere bonna. Olina kapasite egenda e Busoga. Omanyi abatafunye kaadi. Egenda e Masaka. Egenda e Mubende, Mityana. Teriiwo. Paka ggulu. Ekyokubiri bw'oba okikyusa ku ssaawa eno kirimu implication nnyingi. Nti bwe wali otandika ebintu wabitandikira ku ffenna tukwatire wamu. N'obuulira abantu nti bannaye ssente za iPod zirimu ekibi. Twagala tukwate ezaffe nga ffe twerwaneko. N'ogamba abantu ssente za iPod zirimu ekibi. Nga bagamba kibi kye kizirimu? Anti abantu babasibe ate baagala oteese ku birala babasse. Kati olaba nti ekyo kibi kiri tebakigonjodde. Ate bakuwa ssente. N'ogamba zirimu ekibi. Ate ekyokubiri principal yetayagala ngako kifaananyi kimukube na Museveni nga batudde ku mmeeza emu. Ate mu iPod nga mulina okukola ki? Okutuula mwenna. Kati n'ogamba ntaddewo ebigali, ntaddemu miliyoni 3 mutandikire okwo. Musonde ssente. Twagala obuwumbi 9. Teri kukozesa ssente za Museveni. N'ogenda mu diaspora. N'okubba olukuŋŋaana bali tunoonya ssente naye nga temunnaba kwetema buli ayingira wano $3. Ki ky'otegeeza? Waliwo bagenda mu US. Ng'okuyingira wali. Nga buli gw'olaba atuddemu munda. Atadde ebi. Olina okuyingira n'ebisatu. Omu yagendayo ng'aziweereddeyo kuwa principal petition. Ng'amugamba nti mwagoba Mpuuga nti muli wanguzi. Ne be mulina ku Lusegere nabo bagirya. Ate baani be baali bayina. N'anokolayo olala nakubuulirako ku Honorable Luyimbazi Nalukoola. Aga oyo namuwa miliyoni zange 93 n'agamba yali liiso yali ngege yali amuliiso. Ne muwe 65 zimuwadde nga azizzeeyo nakatazimpa yazigaanira. Ne muwa 7 ateekako kaveti ku mitwe ateekako ku kimu. Kuno n'agamba nti yangoba naye ng'ate waliwo petition ye nnene. Naye nga oli awaddeyo ssente si kuwagala kibiina. Naye aga nti wano mutusaba ssente naye ate ebituluma temukola ki? Nedda ndi kati ekyo Kyagulanyi nyinza omuwolereza. Nsonga zaali zaabali za buntu. Naye nga kati ng'onaazireese ate mu politics. Nga nti olwanyisa balyanguzi. Yali ayagala akozesa ekipimo kyekimu ku Mpuuga ne ku bano. Bakuleetedde omusajjawo. Yali abantu 2 naye omu ali mu kkomera saagala kumwongerako kizibu. Kati ne tujja ne tumaliriza nga ssente ezo teziweddeeyo. iPod muzze mugambye tugenda kubeeramu. Ate meeting esoose ekyusa chairman wa summit babagaanyi okubakola ki? Kati mwe balabisa. Ate owandiika ebbaluwa omukuko gw'ebbaluwa peegi 3 ng'ocomplaininga temwanti tusibidde bweru. Ekintu kibasooka okugaana. Kati abantu babuuza oli ku principal ki? Bamala ne bawandiikira iPod. Nti bawandiikira Electoral Commission ati yezigaba. Bwe ziva eri yezikola ki? Yegaba okusinziira ku. Ate Minister wa Justice yagamba nti muwoyo temuwa. Owira wayagamba nti ffe abanaasalirawo eggwanga kinaasalirawo eggwanga si kanaakalulu. Wabula basitakeholder omunaaba kibiina kino na kino yamye ebibiina. Mama gy'osalawo nga mulimu ne pressure group eya Piraawo. PLU. Nagamba abo be bajja okuleeta omukka omweru transition. Kati ekyo kikulaga ekifaananyi gy'olaga nti akalulu kagendamu
naye waliwo wooteeko okukoma. Nalaba babuuza Ssennyonyi nti iPod mwe muli nagamwe tuli. Yes. Ate nga batugamba twagivaamu ffe kati ekituufu bali mu iPod tebali mu iPod. Omulonzi omugamba ki? Nga wamala yakulonda n'omugamba nti Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Nakawa. Yes. Ng'olina ensonga z'abantu zebakola ki? Zebategeera. Eri agudde ebigwo bisatu wanayinza okusimuka. Tumusabire ave mu kkomera kubanga yafunye kaadi. Buli yafunye kaadi alina omulimu gw'okumatiza abantu abalonzi nti yabadde asinga babadde avuganya nabo. Babadde avuganya naye. Of course kaadi ebeereemu naye engaba yaayo olina ogitunuulira n'ogikola ki? Ngeri genuine. Ngeri genuine. Honorable Sseggona ebbanga lyamaze mu Nuupu, ebintu byakoze mu Nuupu okulwanirira ekibiina kibeewo ne waagenda nga weetaaga munnamateeka. Yes. Omulabye ku kakiiko kano akakosase nga musajja w'amaanyi ali ku mulamwa. Omusikiza otyo omuyindi agenda kukuyimba oba kuteeka bintu. Yandibadde omuyimbi naye nga alina ku knowledge yaki ebyobufuzi y'amateeka kuba wali waagenda wanabadde asobolawo. Wali kuba meeya adduka n'azikiza omuliro bannange mukole mu emuti batwala ettaka n'aligira. Waliwe tugenda bw'oba oyagala kulwanisa Museveni ku bantu abatiibwa timuliimu Walukagga nti bamutya asobola okutya Walukagga yono w'ebizigo bwe yayimbako oyo naye Samona yatya Walukagga yekka naye abalala wali mu house tewaliiwo kubanga Sseggona oba oggalidde matiriyo ebweru w'ekibiina. Yes. Watya senga ajja n'ayitawo ku independent. Togamba nti wali kitasoboka. Byonna bisoboka. Si buli gubawa kaadi nti ajja kuyitawo. Era bangi bagudde nazo. Tebaamuwa wano mu Central ng'alina edduso lya mukulu lya mutowe. Teyagaana. Yagwa. Bamuddize kawempe n'ava wano obamumanyi. Abantu byasooka okugendayo naye bayuza ebipaano. Kati oba ogenze kulaba ground kiki osanze eyo ku ground kugira nga baali bagule tumuyuze ebifaananyi bya Nyanzi. Kati eyo nayo tunuulira nti waliwo advantage y'omuntu ali awo ayinza okuyitamu atali Nyanzi. Kye baakoledde ddala obulungi kyekyokuleka Malende n'asigaza kaadi ye. Ekyo kyabadde tiiki nnyo. Oli ne bamuzaayo mu West. Asobolawo n'onaawa n'asobolawo. Yes. Awo olaba nga combination yatambudde. Ne bajja ewaffe e Makindi. Bukya tulonda bantu Makindi East tefuukangako jirikiti. Kubasuula bafu. Kubasuula embwefu. Abafu waliwo abantu. Naye ejirikiti. Kubasuula embwevu nze. Twalinako Sebaana Kizito. Teryamuyisa mu maaso. Yes. Musajja yali agomidde. Twalinako Benedict Mutyaba. Yes. Yali MD wa Uganda Airlines. Nga w'amaanyi ate yasoma ate lawyer alina kyembazze. Yes. Ne tubeerako ne Mabikke graduate. Twamuleeta mutu azze akulidde omwo. Mabikke gundi Kasozi n'amuzimba ate nga naye ebyobufuzi abibaddemu okuva e Makerere. Yes. Ng'olaba nti naye material. Bwe twakola ensobi Mabikke n'atabukatabuka abantu ne bajja bangi. Twekanga tufunye NRM asooka Simbwa. Yaliwo NRM. Yaliwo NRM. Era Simbwa taba kuleeta tteeka ne ligamba nti buli abbye ekintu bamulondoole bakole ki tebandi mulwanyisiza. Bennyini aba NRM bamulwanyisiza. Nga tuleeta Kasozi. Ibrahim gw'ogamba mutannaba kwaka. Aba NRM baatuwagira bonna
okuleeta Kasozi ne mu kukuuma akalulu nga bajjayo omuntu waabwe Simba kubanga alina slogan nti service without bond ne balwana ne okujjayo waabwe bateekeyo ani Kasozi tomuyita Matirio yakola report Kasozi Matirio ku bintu bya Muyindi Muzungu kati level eyo giraba gye tujja mu Makindye toyinza kutugamba nti awavudde Nnyeko Nnyeko yadde yaliwa NRM n'akyuka akukyuka kubaawo tosobola tugamba nti otuleetedde Mulyannyama muganda wange akola speech mu Luganda mu council meeting agenda kola speech mu parliament ye Luganda osobola omuleeta nga bwe baleeta Ssegirinnya naye Ssegirinnya was a unique case nti empapula zaali zirabika nti oyo akozesa muwala omu nemu akozesa muwala mulala naye olw'okuba waaliwo ono eyewaana juzi nti yabadde asomba aba opposition n'abakyusa yamuyambako n'agamba genda weewola akawumbi olukaaga lukole ku mpapulazo era bamaliriza abagogobi si mu bulambulu technically baga nti ono teyasavinze ba prison Ssegirinnya gyali n'olwekyo tugugobye naye nga yasoma tulagita ogenda ku merit muganda wange mukulu wange omugenzi Katolu wange naye yamalawo ebbanga naye yagendako kwemudidi makiwa interest naye yamalako nga takoze eki ogwo omukisa guyinza obutaba na Mulyannyama waliwo anaamuwaabira Mulyannyama simulabye jjo Mulyannyama yasomako yasalina n'asomako primary talina Olive bw'aba yagisomye eggulo nga yagisomye ku online talina Olive Mulyannyama oyogera ku A-level gye baagala wali naye alina empapula bw'aba ndaba ajja azindeetere bwe zitaba za Mulyannyama ali mukulu w'omufu nga talina ndala ate ezo nina capacity ezigenda n'empaaba n'avaayo Mulyannyama talina mpapula naye bwanyinyonyola ne bannamakindi ngaga nti tugendera omusajja agenda ali nja kumuleka naye bw'atanyinyonyola ajja kuvaayo kakati anaakola atya Mugundi Makindi bagiyita ye Kawempe Makindi si Kawempe yanjawulo nnyo Makindi erimu abayivu bangi abantu abagunjufu ab'omulembe n'abagezi abategeera tetuyinza kusirika busirisi ku kintu ekyo olw'ensonga ku luli twafunamu obuzibu mu DP ne tugenda ne tulonda nga tugenda okulonda Sebaana yeesimbyewo ne Semwogerere naani bakijjambu abagezigezi ne batuleeta badelegates ne basuza awantu mu hoteli nga tebagenda batuukira Nambole sebagala agenda okutuukira Nambole nga delegates babawadde ekyeggulo n'ebigambo n'akabaasa sente ze ne zifiira awo n'atakola ki kati ffe ab'e Makindye East mu Uganda yonna ffe tutaalonda kubanga twalina badelegates babiri ng'omu akulemberwa chairman wa DP Charles Kyagaba ng'omulala akulemberwa Mabikke mwe nali nga gundi ziri ezi ffenna twalonze tugamba ffenna tuli batuufu Professor Sempebwa n'atuyita ne tuwoza n'aga nti bano bawamu mubaleke constituency eri muleke bonna bakole ki bw'agenda okulya lanchi n'akomawo ng'okulonda kugenda okuddamu bone yali MC n'aga nti mwe temujja kulonda ekirungi president mumufunye kuva mu Makindye ye Sebaana president wa DP mu Uganda ajja kubatuuza batabaganye n'okulonda mu kwesonyiwe ne tukwesonyiwa Abamakindye East tetwatuula ne tujjanga ba independent nga DP weeri ne tuleeta ba candidates babiri ba mayor kati president wa gundi kyene Yerusunia Mubaraka Munyagwa muganda wange ne tuleeta ne muganda wange asiya ku bwa mayor ng'olwo tukoze ne delegates conference etegeerekeka yaliko omugenyi omukulu yali Matembe mwe nalondwanga omumyuka wa Seya omumyuka w'obugezi wa SDP omulundi ogusoose mu bbanga ttono yasobola okuleeta ba candidates 9 mu Kampala wano ng'eyaleeta DP nereeta 10 ng'ekibiina NRM nereeta 13 naye ffe abaagenda mu SDP nga tukyalina omutima gwa DP twagamba aba DP tugenda kubawa omukyala speaker nga wa DP weyo Kawempe erinnya ndyerabidde kati Shamim
ali mu Uganda Human Rights Commission. Yes. Gundi Shifula Lukwago. DP netugamba nti si mwe mutulondera mwenga baani mwadduka dda mwasulawo ekibiina fe tugenda kulonda owaffe. Ne tugamba nti ebyobufuzi byakubaza. Ne tusula nga tutambula nga basizi tunoonya bakandidaeti ba NRM abayiseewo kuba kansala. Ne tubagamba mutuweere Shifula Lukwago mutuweeyo wa NRM gutuwa. Olutukoze omukago gw'ekiro. Ne batuwa Asiimwe Godfrey. Ono wenna mungona. Omusomesa oyo. Kati bamuwara DC. Ne tugamba nti kale DP ejja kumakyambu enoonya bululu mu bantu enoonya obululu abakoze dda omukago. Yes. Era bafuna obululu bwabwe 10. Tufuna 19. 22 bwaba ali 19. Shifula n'alondebwa Asiimwe bw'atyo bw'ajja. Nga wa NRM naye nga ffe tumuleese. Yes. Kuba si kyekyali ekipya Sebaana yajjanga n'alonda Balwego n'alonda ono yafiirwa omwana muganda wange Francis oweeyo kuba mu executive ye. Naffe kijjambu twalondanga abaddipi ne ku Kasozi twalonda RDC Kagoyera yafa ne tutulonda n'omulala omu ne tuba nga tukolera ki wamu. Naye wano ku mulya nnyama mukwano gwange ekintu kyasobola kyekyo mwogezi mulungi naye office zagendamu ekyo talina wajja kuyambira Makindi. Ate tutuyinza kukkiriza kukola ki kutambula n'ekyo nti Makindi efuuka ejjirikiti Kubasuula embwa. Kubasuula abeebufuzi abatageze. Nyeko yavaawo n'addamu n'apikinga kaadi. Naye ndowooza bamugambye abaali baagala muswaza. Baali baagala muswaza. Omanyi abantu abo baswaza. Oyogedde ku kuswaza. Bajjayo muganda wange Alan Sewanyana. Ebigambo byamulema okwogera ku Mpuuga Honorable n'abyogera wali ku kituuti nti yes. Ne nakugamba wano nti bwe bamuggyeyo kumuswaza mukasuka era baba mukasuse. Kati obusungu bwawulira obumanyi. Aswadde mu bantu bamuggyemu obwesige ate musirigu bamaluli ne bagamba nti linda kekisa naye ali awo akoze eki akukuluma. So kadi teba y'abantu bangi eba y'omu naye balondamu asinga. Yes. Na kiki ky'ogenda okukola bw'oba ogenda kusima ntaana ate tebakuwagandula nti genda obuulire. Goba wantaana. Era oba omanye n'akasonda n'engeri gy'oteekayo n'oteekamu ebinnya amadaala n'otabulirayo n'ovaayo. So ekyo kyekiriwo kaakati nti tunuulira omusajja guba aliddeko olukaaga oba wamuuliddeko. Guba aliddeko miliyoni 600. Ate ne batamuwa. Ani oyo? Tonnaba kumanya. Sinnaba kumumanya. Ni Magoola. Eryo oligyewa. Ati bwe mmanyi alina ku ssente. Omanyi okulya ssente zo ne bagamba nti goods once sold not return. Wene gwe tebakuguzizza. Magoola bamuliddeko miliyoni 600. Tebakuguzizza naye bakulidde. Basooka ne balya zino ekyekivandulo. Yes. Tuzize eza iPod. Banaye musonde. Principal n'ateekayo asatu. Oba 10 basatu. N'abaana ne bateekayo. Ne bagamba nti ate kaakati bagenze okwetegereza nga tusaana okugenda mu iPod. Bano be mwajjako ssente nga temubeetondera. N'abamu ne bajja ne ku mulwadde ekirungi bamuwadde kaadi. Lwandi badde basasira nti yaggwe ogira. Ani Malende. Gera weddamu eyo. Bamujja ku mulwadde alina ebizibu mu maka omwami amudduseeko. Yes. Ebyobufuzi by'omwaka guno si byangu. Wano we tugenda. Kana ezo kaadi za NUP. Yes. Zigenda kuleeta division nini mu byobufuzi. Kuba tewali bagenda kugenda ku ground. Okujjanga independent. Ate mu bitundu ebimu bajja kufuna obuzibu nti waliwo NRM abayinza okuwangula mu Kampala ekyandibadde tekisoboka. Ewaffe tulinawo Abaho alina kaadi ya NRM Makindye East. Yes. Bw'omuteekako bamabikke n'omuteekako bamulya nnyama n'omuteekako bonna abo abazze
mu kifo ekyo ogenda kulaba scenario gye walina kusimbwa nga muwala wa Lukyamuzaze nga mu Saala Kanyikaze nga bagundi bazze nga buli muntu alowooza nti ekifo ekyo bakisobola buli bakisobola ono omutono omu w'amaanyi alaba loopholes kati abaka atandise okutuuza aba NRM abamu ng'abajjamu mpola mpola NRM ejja muyambako babasuubize kino kuba bo balina ebisuubizo ate nga biririyo bya ssente weeziri nti ne bw'omubuuza nti abantu tebazza ayiiya n'akuyiiya n'akulaga nti weebali tewaba President Museveni mu kwewandiisa Kololo bantu nga baali bayitirivu naye baaleeta baasi 17 ezisooka nga zirina mu uniform y'essomero ne baba bambalizaawo uniform ne bazijjamu uniform ne baziteeka wali gwekyo kiraba kirimu obuntu Museveni akuwadde sente ze kunoonya abantu ng'omuleetera abayizi baana basomero ate ne bataswala baani bambaliza mu store babambalizaawo tebalina budde owa kamera yabakola obubi owa kamera bw'aba takwese kintu kyo okikola ki ojjukira abakamera mu covid nga temujja president mu mwagwe n'ekikopo kye n'awuuta akaseera nekitokota nga tukutuku paka yababuuza bange mwaba tanzijako kikopo bakoze muleke nenywera ebintu byange olala yali kubukedde ayogera statement n'afuna ekidumusi n'afuluma owakamera n'agimulema president yafunako ekidumusi owakamera omanyi kyayinza kyeyafuna oba kidumusi oba nyali minyolo naye yafuluma ng'ayogera statement agimazeeyo n'agenda awali meero short call gali bubi nnyo owa kamera tosobola kuba mugezi kati owa kamera oyo tebamukolako mu mikolo ate mikolo kati tuwulidde owamawulire yabuuzizza ebibuuzo nga president amala mugambe bagende ne right honorable Nabbanja emukono ng'abaana abantu bazaalira ku ttaka simanyi ne Kayunga nawa tebamukozeeko emikolo baga agenda akola statement agenda naye abamawulire naffe tuli awo tutunula butunuzi batulugunya muntu ekintu kyayogedde gye kiri yayambye president kulaga kintu kiriwo naye bamufudde mbwakole statement yeetonde ne ku mulimu taliyo bamugjeeko ate kwali ku order so ebyo ebizibu bye tusanga mu mawulire kakati Sseggona ndowooza kiki ekyamumisizza kaadi biri ebintu bisatu ekisooka mukwano nnyo gwa Mpuuga gwe baagoma ate nga takikisa abadde takikisa agamba nti Mpuuga muntu wange sirina bwe nkola ki bwe mwesammula ekyokubiri bamulabanga omuntu omugezi ennyo alimu akalandira kali akaddipi asobola okutwala ekibiina si asobola yayogerako emabega kyono tumuleka amalayo ekisaala kyange nange nzija ne bamuvuma ewabamuvumiriyo wannakyema tosonga mu ntebe bwoti tebagisongamu tosongamu eringa ya Museveni nibo banga olina kikwaso nga tolina mundu togisongamu bakusiba paka bisuuzo ne atasobola kusiba akumma kaadi katono ye wa kaadi naye ekibiina kyozimba oba kyozimbulula ate nga basoose kuvuma ne bakuwogoloza kati ekyo kimu ekyokusatu wabaddewo esente eziyitingana ate Honorable Sseggona amanyiddwa nga mukono gaamu nze nkubuulira ki ng'ogyeko sente zino zibamubbirako ku Washington Day ne poliisi bwe yazikwata bagamba ogiweeko enjawulo ng'agita ne poliisi gatagiwanjawulo ez'okulondoola n'okulonda so ekyo yaziba mu abapoliisi bisatu ekisooka abadde mugezi nnyo mugezi ddala ekyokubiri mugezi mu mateeka ate eri bakola mateeka qualification eyandibadde esooka omuntu okugenda mu parliament nti ekyamateeka kirala nnyo osobola okuba ku kintu kyonna legal simanyi biki ebyo n'amateeka ogakola ki ogamanyi tosobola kutwala kadongo kamu kukulira mateeka tazinire buzinizi ku siteegi ne bw'oba oyagala kukyusa ggwanga olikyusizaako n'abamanyi nga Bobi wulagenze e Busoga n'agamba naye muŋŋambire maama oyo Kadaga nze simukyawanga anyituddeko omuntu oyogera n'omuntu alina authority mu area gy'oli eyo message yatuuse nti Kadaga naluli yanoonyanga akalulu ng'anoonya kakenga aka president katwala era yensonga lwaki naye ate ku luno bamunyizizaamu
kinene era wazeewo walabye enduulu nga addayo engeri gye bamwaniriza ate Museveni ye talinga Bobi Wine nti asirike Kadaga amugambe oba ofuafa yamutadde ku bantu 2 abamuwerekedde okugenda ku nomination yaganye Goloza namulekeraawo so okuba yamugaye nti aliko abeeyo kuba president gwenya kudiza oba speaker kasojja wanekamu Kadaga nga naye akikubirawo Museveni amanyi ebyobufuzi ebiremi bano abamujjako nti yamanyi politics is about numbers si kukasuka bukasusi buli muntu n'omugoba n'omujjawo kuba walala kola kiko ebyo bigenda kwonoona ekibiina ate Bobi Wine abadde n'omukisa munene nti mu Buganda senga abadde yenywezezza abadde ayongera okugiyuza ayongereko Busoga ng'eriyo bamufumbira n'abalala eri bambasada abatuukayo naye gwe yalazeeyo yabadde omuntu ono yayiseewo anoopoozi ye no mumuwagire nga tebannabana kulangirira bino bibalangiridde ng'alinayo abayiseewo anoopoozi kati naye alinawo abantu beeteekako keegi nga Museveni yagamba nti ekigongo temumukubako kalulu Moses Ali mumuleke tulina endagaano yaffeeyo so ekyo kyokka kigenda kuleeta obuzibu mu Nuupu ate egenda kuba lesoni nnene nti ku luno bw'aba ajja kukwata namba 2 kuba yajja gikwata namba 2 sirabawo omuntu amuyisa kuba n'abeesimbyewo ate Mubaraka Munyagwa Mubaraka Munyagwa ajja kuwangula Kawempe ajja giwangula yonna ayinza obutagiwangula ku bwa president naye mubavuganya ayinza ajja kufunayo ekifo we Kawempe kubaze n'enkoba mpya n'abantu be bajja kuyitamu abeesimbye Kawempe piraawo nantwingiri zijjirako entwingiri ne piraawo naye kati nze mwagala nnyo ayogera mazima ng'omusajja gw'essowaani yajja n'olusuniya lwe abantu ne bateekako piraawo gwe nga endagala ziwedde baga nti gwe olusuniya leta tukuwe sowaani zituweddeko ensoniya ze kati Bobi Wine agenda kukwata ekyokubiri Bobi Wine ajja kukwata ekyokubiri naye ate engaba ya kaadi zino yabaddemu infighting mu bibiina ebirala Kabuleeta baali bamugobye najjayo empapula nabali ne bajjayo empapula ali nazaayo endala nga sitampu tatutte eri ekibiina kati ngogyeko emikono nakyo kyakoze eki nakyo kyamukubye muganda wange Nsereko nali wano Muhammad nekugamba waliwo omusajja ali e Rwanda yagenze Rwanda yamuguza ekibiina agamba bibalagana tabituukiriza ono Baale omwalina TX oba ye Baale nemuwandikira n'atanziramu nemutumira mukwano gwange Munyagwa kati president naye n'atanziramu bamugamba nti yadde nga empapula ziriwo ne mu kibiina kyo mulimu obumulumulu omusajja alabika yawandiiseeyo mu Electoral Commission kyoyo tunaba mukkiriza kuba fulaga bearer waffe ate ekyo yabakama byayagala okwekwasa abantu ebibiri yandijewa ballot paper evo ne kumwala eggaba amazima otandika okunoonya otambula mayiro okunoonya gw'okiikiiga bokisi yandizigyewezo ng'ate budget alina ya mmotoka y'abantu ba candidate 10 ekinene gye yabadde nazo ng'alina okumakinga sure nti bali 10 oba biro naye yabafunye nga bali wansi yakoze kyonna ekisoboka 8 abajja basobola nti yabadde abasirikale abawera ne pickup zonna empya ne bakola first leg yabadde nungiko tewabaddewo nnyo violence kujjako oluvannyuma naye mu kwewandiisa nali ku TV Masaka laala yaggwa bulungi naye bwemala okuggwa bano abajja ati bajja ne bakuba abantu awo Kawempe bangi nnyo ne babanyagako n'amasimu nga gubasanga atambula pickup yajjanga ngekuba bukubi ekwata bawo n'omusajja baasa w'essomero liriraanyaawo naye bamubako essimu senga tutandise campaign naye tugenda kulaba sitayi gundi obungi bwa teargas nga bujja budevelopinga mpolampola wotugenda mu maaso va ku bino ebitandika kaakati kuba tulina emyezi 3 plus campaign zitandika 10 president yeye agitandisidde Luweero campaign zitandika nga nakusoma mwezi 10 ate batandise ngamba zikomanga 12 tulonda 14 January January okay kaakati waliwo ensonga endala gye mbadde njagala okukubuuza nti kaadi zino bwe ziba nga zigenda kukosa ekibiina kya National Unity Platform osuubira nti nno enayongera okufuna ababaka
abawera mu parliament ababaka awamu ajja kufuna awala tajja kufuna ekirungi ekiriwo nti bonna bajja bokka nga baze independent bajja kunoonyeza ye akalulu gwe wakaadi omunoonyeze batonoonya bajja okugamba nti noonyeza mulala ye ng'omuntu bamwagala enkola eyakoleddwa akakiiko k'ebyokulonda yetaabasanyusa abo abataasanyuse kati baagala omusuddewa baagala noleeta nabbosooli omuzannyi w'ebina Uganda mwanyoko eri eyagwa ate kati gwoleese n'olekawo munamulindwa Flavia Namulindwa n'omusuula level y'okugamba nti ono asikira muganda we musaayi naye kubanga kapasite enyanzi gy'abaddeko ne level gye baadde bamuteekako okuva lwe yatandika kunga ng'ayagala obwa road mayor n'ameesinga apo ng'awaayo abaana babayita stomach soldiers foot soldiers ne babasiba amannya gaabwe n'abawaayo lwe yasooka okugenda ekawempe gyabe bamusindise baayuza ebipande bye golozaawo beerabira tebasobola kumwerabira omusajja nobyaniri n'omuteera ku musajja abantu gwebaadde basinza obusinza Paulo Mugambe awo oyinza ojja kujjawo obululu bwa Mugambe bw'anaakuyamba ajja kunoonyeza n'akako anoonye n'akako awangule nobyaniri gwosigale ng'oli namba 2 naye nga bayimupi bakendedde kuba oleeta nobyaniri nuupu nga nuupu ng'ekibiina okujja ng'okoze mukago ebeegaanye bw'oleeta Segona n'omuggyako ono ow'olukaaga naye n'akukolerera ojja kusanga nga NRM aba nga alina omuzinzi ng'abayiseemu ajja kubayita kiyimba ewa Latif naye eriyo akavuyo kunalukoola kubwa meeya naye eriyo akavuyo nti abanene abasatu aba opposition balina owa NRM senga balwana nnyo omu ayinza okubayita mu nkwawo oba owa opposition ow'amaanyi kubanga si area ya opposition Kampala nga si ntaanya nnene nnyo eyinza okugwa ewaffe Makindye East tewaliiwo osobola wa opposition wasobola kulya oba wa NRM wa NRM naddala ne Kampala Metropolitan ng'otaddeko Mukono Mpigi Wakiso ne Kampala ebyo byo ebadde beesi nnene eya opposition n'ogattako ne Kampala kati Kampala manya ne Masaka Masaka naye ogenda kuwulirayo obuyimba bungi Masaka naye biyinza obutatambula bulungi Mpuuga ke yagambye ne Mawu nti ffe tuvuddeyo tetujja kwesimba ku bwa pulezidenti amakanda agenda gasimba wali Masaka ate NRM teriiredde kubalwanyisa yagala omuntu akendeeza ku maanyi ga nuupu n'ababaka nubababaga nti oyo osooka omulekemu tugira tutambula naye otunuulira obwa Kampala gwolooza Lukwago abadde awangula bwa Kampala ku luluboka mbadde ndowooza Kampala mulimu stakeholders botasobola kugamba nti abalina interest nga bakulwana indirectly mwe muli Sali Musale mwe muli police abanene mulimu prison mulimu bano ba CMI basiso combination eyo okugirwana ogitwaleko Kampala eteeka okubanga ekulinamu interest tojja kuba so radical gye bali Lukwago abadde nga kungulu alaga radicalism naye ng'ate munda nga mukakkamu nga munda ali nabo walaba ku mugenzi Kaweesa bakubanga Lukwago tear gas east and west mu Kampala naye nga batuuka ku Lufula bonna buli omu alina bwagabana nga buli omu agabanayo kabwoyi kati ye anaakulaga nti akola ki ayo alwana Sale nga bwagiranga aga nti namukuba nnyo ng'azivaako ng'akwatayo akapeeni akaddugavu awandika kati nno sikyaddamu kuya munyamba biki ngenda kutwala mu kooti n'abamawulire lumu namugamba nti byotwala mu kooti bagejega nze muba otwala mu kooti siriimu oba olwanyisa bamawulire nange nja kuleeta evidence twatwalako mu kafubo naye ne mukkaanya manyi ABCD eno omugirayo bweyino ceasefire nakkakkana kati bwino njigirayo mulya nnyama nti papula biba tebiwola jangu ondabe
nga bukyali tuyiye ekirala oli musiraamu munnange oli muganda munnange oli mu Kampala okulidde mu katoza alidda wano naye empapula tolina yogera kati bw'anaayogera azirina era jaziwaayo eza muganda we yafa mulya nnyama ali kati bw'osangayo byabakama amanyi mulya nnyama omulala okujjako nze alina eriisa eryokusatu naye oli yafa ddi oyagala nkutwale gye bamuziika oyina buyino eh? oyina buyino kubanga yo oli omumanyi ono omumanyi nti yasoma emyaka gy'oli n'egyono gyanjawulo oli mukulu so nze siwala na mulya nnyama mwagala nnyo naye awantu webamutadde talina mugaso gwagenda kukola batufudde ejirikiti nga Makindye ekitasobola kukkiriza Israel kati singa takulaba oli mwetefutefu omutwala mu kooti lwaki nedda kooti nazigenzeemu ggulu ogenda mutwala omuwabi kavalinze musango mingi gwate ekirungi omanyi ne we yasomera P7 kati alage ba obbi bye yasoma nabo senior 4 ne 6 ne 6 era alage amasomero gye yazisomera bw'aba yasomye evening class nga bagimuwadde kati ajja kugiyindaga mugambe nti n'akalungi akamunoonyeza ng'azikulaze evening class twasi mulinako sirina candidate as of now tuwe mupiwa Makindye East nina kalulu ka Kasozi Kasozi nga tayaka mwana gwe nomination zawedde atayaka agundi anazina takumba azinirawo agenda kuzina tuli ku time table tulina ground waka gye tukola Kasozi ojja kwewuunya nkubule muganda wange sirajje nkwagala nnyo linda nomination ne Kasozi yamala amaanyi baba nominating ate bammere ngamba banezine ezaba MP ziggwe otandike kulaba asumulule agenda kusumulula ate siyeka engoma z'amaanyi abo bonna boyogerako bebanyiziza bonna n'abafunye kaadi bamanyi omugaso gwa Kasozi kakati John Kahindo tafire nga awagidde nnyo Nuupu kiki kyabala era yagambye nti poliisi eddamu nekwata ku Nuupu n'agamba nti mubaleke baggulewo ebintu byonna Bobi Wine mumuleke lwaki mwagira bwe muti oba mwali temwagala bibiina byabufuzi lwaki mwabiggulawo olowooza otafiire abalaki otafiire mu NRM ye mulokola omuzuuku alaba ekintu ekiyinza okubaawo enkya alaba ekyaliwo emabega ate nga ne bakola nabo abamanyi amanyi nti bajja kubaawo kiseera balekewo eggwanga nga ye wakisobola kati ababuulira amazima bagabaka ate ayogera ku Nuupu yokka agamba n'aba opposition omuntu bw'aba mumukkiriza yeno lwaki mumulwana mugende mumatize abammwe nti ntasobola nabo bakole ki era yagambye yanaabye ku kintu bagamba Yesu amukomerera inaga nti omusango ngwejjeeko maze okunaaba muba mukomerere ku lwamu kati yanaabye toyina ajja kuvaayo ku likodi totafiire yenyigira mukutulugunya abantu gwekikola ku lulwo ng'ayogedde mu kapasite ye nga minisita ate yakutwala ebisigadde biba bibyo lwaki yavuddeyo mu kiseera kino n'ayogera abadde avaayo ku bintu bingi alina kyabala mu Nuupu talina kyabala mu Nuupu yavaayo ku mutabani wa mukulu we wa mukama we Museveni bamukola ki yagamba twajja wano kusaavinga tuveewo twajja wano kuleeta bwakabaka oba bwansikirano n'avaayo nga bagenda bamusuula ku mukabbiro yagamba nti nze bw'oviirawo nange wenviirawo ndeka tugenda babiri mpozi bayagala mbeeko kyenkolawo kati omwana omulalu bw'ati Museveni aba nabo ate abamanya nekubawanduza teyatemamu ka constituency n'amuweeye nga kapiteeni ali mukomera muwangudde akalulu wamulabyeko bino nga yesimbawo ku bya seeka yamanyi waayigwa tayagala ezo nsindikagano amanyi waagwa ate ekintu wekimuyitira akitema bamukwata ku ttaka lino eryewayisa ya gavumenti n'agamba nti ettaka balijjako dda ku gavumenti nga balemwa n'eriizi eweddeko kakati nze nintwala kiri awo sitwala nga lya gavumenti
kati ebintu bya kwogera mazima wegasaana nekyo tekinyinza President Museveni okusinziira ku bantu bazaakolagana nabo nga boogera ebintu ng'ebyo kati oyo ejje ne bakolebwako bubi nnyo ejje n'omu avaayo n'ayogera banne kibandyogedde naye nga basirise bakubira eri mu ngalo nti kyatuuse message etuuse Jeno Kayanja bwe yavaayo n'agamba eno gavumenti gitwala twayita tukola bwetu kati mwagala naffe tukole kiyadde navaamu temuteekwa kutunyigiriza bwetu teyavaayo bajenda abatavaayo bangi abavaayo bangi Linda Kalungi lwanatuuka mu Jeno Court Masa ajja kuvaayo akwasiza ebyamawulire ali awo Makindi bamusuza wa iso Semwai yali Semwai naye gyali naye agenda kwasa ebyama bajeno bangi bwanyiiga ayogera tumukunde we yanyiiga ne bamusiba yayogera byayogera ne wayite bannamusiba yayogera byayogera ne Sejjusa yayogera byayogera ng'atabuse kati yo na handle amanya ngeri y'okubakwatamu abantu babamanyi era abafaako kyobola abafuba nnyo okulaba nga amagye gafuna ebintu ebirungi ne mpumula yago kati sente yazongeza mwayagala okulalukalaluka nga wandiwumudde tumukuwa akasente n'ogenda nononya ekibanja aba Katumba ali omu ku bali ku lisiti y'abagenda okuwummula naye golaba aweddemu amaanyi okusinga Jeno Moses Katumba ye ate akyalina embavu nnene nnyo n'omugaso munene so we yabeererawo abantu ne bamwagala nga IGP ne bamusondera ne ku ssente agoba ababbi n'agamba nti ani yagamba nti ewaffe mu security batusondera ssente n'amukyusa n'amuzze ku CDF Kayihura mukwano gaffe najja naye n'amuwummuza bulungi kati banyumya bulungi ne Kayihura ne president baddamu omukwano mugambe nti ceasefire nateka emundu kugombolola wagizayo kugombolola noga nti omusajja komuleke tokuba nomega n'olumba kituufu abantu waleke Kasaga amanyi okumata ajja kukutwala onywe yogurt kozi gante yogurt gyali mungi nnyo ate mulungi kakati Kahindo tafiire ye tubayinza mubonereza nga batinyeefunze babonereza batumukunde bwabanga avaayo n'agamba nti nze mbyogedde kyemwagala okukola mu kikole Museveni mu ntalo z'amanyi kati zalwana tasobola kulwana waliwo abantu batalwana nabo walabanga alwana n'omugenzi Jet waliwo n'omulala gwe bayitanga Drago waliwo ne oyo mukwano gwange yampa ekibanja Kasire Gwanga yakolanga ebintu byengolooza mulalu naye nga atabikola kigeredde emmotoka yazikubanga emipiira nga tasobola kuba yingiri eyasasula teyagikuba mupiira ng'alina message gyakola ki yalwanaganako n'ababbi nga yeka alina emundu ezitali registered mu amure ez'ebika ebyenjawulo yamanya ng'afuna batabani be kuba tebali mu system nagamba ye muwumpeere emundu yalekanga nti mugimugyeko kati oyo abo abantu be Museveni abamanyi tenebwamuzingako n'agamba njagala ssente sirina amuwa wampumuza naye omulimu sente naziri ate nkyalina agakola n'amugamba beera presidential advisor ku security n'amukuumira awo bw'atyo ng'alina akantu tayinza kugatta ntalo z'abano bamugeto nabano ebigambo si byangu nze nali manyi titinyeefunza tyoba alina omukago gwe yatta n'aba opposition oba alaba nga president anaatera okugenda nga ye ayagala kutegeka bulamu bwe mazima ebijja bijje naye amanyi nti senga kibaawo nze ndi clean era tolina kyomuvunaana abakungu b'emmengo bano abagenze emagere okwabadde Dani Muliika Mulwanya Mulisi Mogerere n'abalala ne bavaayo ne bagamba nti nno Buganda officials baendosinze Bobi Wine olowooza tekyonoona ekifaananyi ky'emmengo ate kyonoona buli mulundi bavaayo waliwo olwo bavaayo naye official spokesperson w'emmengo ye Katikkiro asigala agamba ffe tuli nito naye tekikugaana gwe kuvaayo nga w'emmengo n'ogenda n'owagira opposition nze nanominatinga Kasozi nali ne owekitiibwa okuva emmengo twali babiri owekitiibwa wano
Yakolaba ku bifaananyi. Kubanga tumwano tekyali kyakwekwe. Twali mu kamera. Owekitiibwa. Nja mukuwa. Simanyi oba yaseewula Mengo naye twali mu kamera. Mengo teriba ina interest. Bagambye Owekitiibwa Kateke otalonda. Naye akubuulira gwalonze. Alonda kyogamba. Kati Mengo nga Mengo yo yayendosinze Bobi Wine oba bali abakungu be bayendosinze Bobi Wine. Sagala ko siri mwogezi wa Mengo tonjogerera Mengo egamba Ssaabasajja ayagala abantu bonna. Omugende munoonya akalulu naye agamba buli gumu akalulu ateeka okuba nga Ssemasonga 5. Ajazikola ki? Ajazikola. Tewalaba Kasolo ng'agenze Mengo ng'akamulonda. N'amukuutira ku nsonga 5. N'abalala bagendayo akibagamba. Yes. Kati gwe omulonzi gw'osala wani asinga okutambuza ensonga ki? 5. Okay. Emboozi tebankadde. Nidda ssebo. Wadde oyagala mbu n'owunzika mboozi. Punzise. Tiba kulimba naawe. Nidda ssebo. Abantu bagamba data wafa tugwako. Lika naawe. Oba data gwako. Abasobola balabe. Abatasobola baleke. Kakati emboozi oyinza ogikomyawo. Ogenda bakola bitundutundu. Naawe tuleke. Obawe beatsi. Nidda ssebo. Nga tuwogedde. Mukama atuwadde n'ekisa ky'amaanyi nnyo. Joyce baagala ono okumumma akalulu ne bakawa omuwala ono Nabbosa omuzinyi naye omuzanyi w'ebi Nigeria. Nabako batagenda kutuyita mu nkwawo awo. Chansi za Nabako okukomawo nnyingi. Kubanga Nabbosa baagala asinga ku Nabbosa amaanyi. Ne Nabbosa alina bamwagala. Yes. Ate oli kasita yamanya nti agudde n'amanya ekimusudde akomyewo mu bungi. Yes. Nabakoba. Naddala ku nsonga z'ettaka, ku nsonga z'obuyambi, ku nsonga z'okukola delivery service, agezezaako alinga muyingo. Te muyingo abadde superb. Yes. Singa abadde wakudda ne weyandikomyewo independent. Ate Wanuupu abadde takomawo. Kati ekyo kiri awo. Ate gundi Mama Media kyambadde. N'okwebaza n'okusaasira mwannyinaze. Nambooze mulwadde ennaku zino. Nambooze kyamugwako tewakimanya. Ekyaki? Ng'ogyeko ekyobulwadde? Ekyobulwadde. Anti nkimanyi y'ensonga lwaki musaasira. Twekimanya ekyamutuusa kulwala. Badde Masaka mbuuliraako. Buyeekuba obuyiso buno bwongera amaanyi mubiri. Simanyi. Bwe bwamuleetera munnange okulwala. Simanyi nasembayo okwogera naye nga mubikira maama abalongo bange nange sikutegedde balongo bafudde bamama yafudde. N'omulambulira bulungi. Ne mulambulira bulungi. Maama yafudde abaana abo be bali. N'aweereza amabugo. Yansaasira. Ekyo kimala. Yakusaasira. Yansaasiraho nalewe. Naawe omusaasidde. Onalewe tuvudde naye wala. Twali naye twatandika naye Gasimba gundi awali omukka. Ne Reverend Bakaluba. Bakaluba ng'azize eggaba n'atwala Namboozi. Ne bawuka naawo sipiidi nnyo. Ng'akyali mu enforcement yasomesako mukyaka. Nali ne Ssebaana nga bamugjayo Eruzira ku misango gye. Nali ngenda mu America nga Limited Kiwanuka amuseera ssente za biiki. Nangamba yogerako naye. Ne mukulemberayo ne mutwala Kiwanuka ne mugamba omuntu wa DP nnyo nagabo yogedde ku DP. Ssente za biiki balinayo emikolo. Bakolerayo embaga y'abakireke. Nagamba nti embaga ne honeymoon basulaawo. Bwereere. Saagiriiko naye nagenda mu America ng'ekyo kimaze. Teyanneebazaako ku olwo. Teyakwebaza? Mukazi nga yakola bubi. Kakati gwe ng'aludde naye wali okimanyi nti atera okukozesa akayiso? Nze simanyi bulwadde bwe. Ngamba akayiso si obulwadde. Akayiso kano katera okwekuba n'afuna amaanyi. Simanyi wuwe waka. Nakonyumya ku WhatsApp. Gwe tomulaba nti oba nti wano era vibe y'amaanyi alina kataddemu oba nti ki? Vibe mulaba ku TV. Balomita mulaba n'awalala. Era waliwo omusano yagamba nti olabika otugamba kunywa caayi onywa birala naye nze nga simanyi birala byanyu. Saagala kuwaayiriza muntu. Ng'olaba vibe bw'eri haayi. Vibe evaayo. Etatera kubeera ya bulijjo. Omanyi bagamba gw'oyita naye, mbw'oya gw'oyita naye. Nkubuulira empisa zo. Be yayitanga nab'edda baalinga ba vibe. Yayitangako ne omugenzi Tamala emirundi eno Kabuusu. N'awalala
n'atambulako ne Lord Mayor n'atambulako n'ono gwe yalangira oluvannyuma omwenge bw'oyogera ku gurupu eyo nze saagala kuteekayo kigambo kyange bonna babeera hayire nze simanyi kyakale mukulu Siraj ojja kunzisense ku mwana gwe omusezi bw'aba aliya mufuuwe omuleka ntula ku lubalaza amagumba galeme kunkuba nga ne ku nuupu ndi ku lubalaza gwe n'oleka omuntu n'aliya ebintu bye teweesembereza si kulwanga bakubuuza ebingi bakubuuziza ddala ndagala binsanga eno bbali nga siri muki nti oba naye ng'obeera nengera amagumba agayita saategedde oba ga nte oba ga mbuzi naliko kyeyamaani w'ekyalo neŋŋamba difference oyitira wano leero njagala kukuuma namu mu kyalo neŋŋenda newa difference ne secretary tutambula sanga abalwana mu nnyumba owa secretary nti katugende tubataase konze kati bwe bakukuba gwogenda owaabawa gwe gwaleetera emusango leka balirwana bataase nze ŋŋenda bamukubirayo olubala bamutemerayo awuza balwanira ki onanyimye emmere kumba emmere gyayogerako ddala si yakusowaani kati yavaayo n'ebisago bambi ng'omusajja gyalwanira neyimera yambirigo ozanya n'okuzanya era bw'oba nga oli mukulembeze ku kyalo ng'oli mukulembeze weerose mukazi tavueina lubale muntu mpa ebbaluwa ngende ku poliisi bw'ogimuwa enkeera amugamba sandikusibye naye kyamaani yampadde ebbaluwa kati gw'obeera omubi ng'akumuuza agala kwana mukazi wa bw'oba osobola muwe ssente agende yejjanjabe ebyabwe babisootingira eri waliwo omusajja yali kasawuli ng'anywa nnyo omwenge yakuba omukazi n'amwabya olubuto najje wange omusayi gutiiri na Pedison muganda wa wava muno bamuyitanga Pedison wava muno muganda wa Gordon ng'alina benzi nemugamba twala omulwadde onaafa nti nze sina mafuta nenkubira omuwanuka bamuyitanga Kizito akola nsambya ku hospital awo n'atuwa amafuta nemugamba tetwala muntu mu ddwaliro nga tutuuse ku poliisi ne tulipooti bwe yawona ne tutuula ne DPC ne RPC ne tubaawula ne famire zombi ne baawukana nemuga nti buli omu akola ebibye mba ntambula ngendeyo ku seminari nsanga abeekwatidde ku muti bwe bati nga ndeba bali be twayawukanye naye nga seetegereza bulungi ne ntambula nenkomeyo nensuula ebinusu ne mba nga bironda ne mbeetegereza nga bebbo obudde bwe twali tumala nga mwawukanye abantu bano era baddamu ne bamukuba n'akomawo ne mugamba nti leero ebintu babimalira ku poliisi mwalimu RPC genda ku poliisi paka lwe yamusiramula n'asiramukayo omwezi gumu n'addamu n'amukuba ne baawukana n'omusajja yafa n'okufa bambi naye ng'akyaliwo okugaba so ebintu by'obufumbo biringa bya bufuzi osobola okusanga nga Bobi Wine ayomba ne Museveni ne Lubongoya enkyo n'obasanga banywa kyayi obagamba ki tolina kyobagamba kati ojja basanga mu iPod nga bonna bateesa bakuŋŋanya akasente kaabwe kakati nga tukyagenda mu maaso gundi yagambye Munyagwa nti munaku 10 ekisooka agenda kugoba abagwira bonna ayimbule ne Dr. Kizza Besigye ekyabagwira bano okuva mu ggwanga kikyasobola okukoleka nga Amini bwe yakola era yagambye nti Amini part 2 gyakomyawo abantu bano abeesimbyewo ebigendererwa bye byanjawulo naye mesegi zaabwe omuntu agenda okuwangula entebe alina okuzitwala nga nkulu waliwo omuntu atajja kuwangula naye ng'alina ensonga ng'alina message ennungi ne manifesto ye nga nnungi manifesto ya Munyagwa nnungi ddala ey'okugyawo oluswayiri wano n'okugoba abagwira tulina abagwira bootabanyina gye bava naye nga bo bayingira buyingizi nga wawe togendayo abayitiriya abasomaliya abasudaani ayingira n'atuuka n'okugoba ekibanja kati nkuwulidde ku muyindi eyagobye yabadde ekibanja ky'omusajja ali ku kyeyo mu nnaku ye yakajja wano oli amazeewo emyaka 8 famire eri awo ng'omuyindi agendaga nti nkitutte mu nsi ezimu tomala gayingirayo nagenda Egypt minisita n'agamba wano tetutunda ttaka tusobola kuwa embasi poloti n'ezimbako embasi so si kukola ki kubaguza ttaka eriyo ensi nga Uganda is first oba nationals nga yo Trump abagwira abo batusindikira nono emizi w'emisango olwokuba twagala ssente tugenda kumukiriza akole ki ajiwa naye naye yaganye oba Uganda esimanyi bamwitaani waliwo gubagala okuexporting nga balowooza ku Uganda ne Ethiopia naye yaganye nti Uganda nedda wakiri bantwale mu nsi endala ffe
tulina abanoonyi babona abasinga obungi olw'okuba tufuna akasente ate kati bano batubiranye n'akalulu tukafuna tulina abava e Rwanda banonda balondera wano Sudani abamu balonda Abarundi balonda kati Uganda efuuse ensi egaanyi yes buli egaanyi ensi esibira wano asibira ne fujjo ne liba effujjo buli kimu ne kiba kisejjo osanga omuyitiriya nga ayigiriza abantu okuvuga emmotoka mu Uganda amateeka yagasomera ng'avuga boda asiika chapati ate bono ebyalo babyeguza bokka tebagula bibyo osanga nga bali awo bakuba puulu naye nga nogamba bano 10 bakola mulimu ki nga balina akaduuka kalimu obuntu butono neeno transist bava wano ne bagenda ebweru mu nsi ennene bagenda 5 ne bayingiza 5 bagenda fitulinga kiddukiro kyonooni Katonda yali manya bw'ali tutaasa kati Mubaraka Munyagwa ensonga ya Mubaraka nnungi nnyo nti senga ebadde erina omuntu agikoppa esoboka nekola nayo naye bw'aba noonya bwa minisita bw'anaamuwa oba internal affairs ajja kugikola asikire otafiire ayinza okubagoba ayinza okubagoba Museveni tasobola Museveni kiki ye lwaki alina ekisa kingi tasobola abagwira abo bamuyamba nnyo okuva eyo simanyi Frelimo Mozambique simanyi biki mwali mu Nyerere kulaba teeka essomero erisinga wano obulungi mu East Africa Tanzania nalimu oluguudo e Congo nataluzimba wano okusinga wano kati gwe oli second alinga betrayal in the city ebintu bya independence obifuna second hand katabo ka Francis Mbuga kakati Mubaraka Munyagwa ebintu bino olowooza nti yana abituukiriza singa nabeera president oba naye anyumya mbunyumi of course Mubaraka Munyagwa issue y'entuufu oba n'abituukiriza ekyo kiri gyeri capacity tagirina etuuka ku ntebe kusaawa eno abasiraamu temumuwe kalulu abasiraamu nga mu abasiraamu gwe mulinamu yekka ng'omusiraamu Mubaraka Munyagwa gwe mulinamu yekka ng'omusiraamu tetulonda mufuti tetulonda sheeka tetulonda imaamu tulonda bannabyabufuzi omusiraamu anaamwagala ajja mmuwa ku lw'obuyisiraamu naye senga baali balonda ddiini senga kati Uganda efugibwa bakatuliki iyo tusinga obungi nga bagambye nti ekigo kikola ki kironda naye abasiraamu balina we bafuga ogenda ebutambala oyinza obutafunayo matayo ne mu Kampala ku bwa Lord Mayor chances nyingi nti obusiraamu bukola ki bukuyambako nali ku mukolo ebiseera ebyo emabega nga mulangira Kasimu agamba nga waliwo wano Lord Mayor Lukwago waliwo ne Kasozi yagamba ate sigwe gusoose olala yagamba Latifu nti kuluno twagalani Lukwago yadde nze ndi mukuza wammwe bwe yatuuka ku luno naga Lukwago tukuwagidde nnyo kati tuli ku Kasozi meseji y'omulangira etambula mu basiraamu alina oyongera okuginyikiza nga nti etambula kati eyo nkulaze taapu emu n'omukatuliki asobola okugamba nti wano tujja kulonda emitala Mariya mu kigo twagalawo John oba Sewungu toleeta Ibrahim oba tomalaako gwe Ibrahim okujjako nga baagadde kati ng'ekawempe kati nze ndi mu bakatuliki n'ettaka lyonna baliyita missionary ttaka ly'abakatuliki kwotudde naye nafunawo obwa chairman nefunawo obwa kansala emirundi ebiri nefunawo ng'ate mala kukiika ani yakubikkako akasubi wafaaza ogende wafaaza n'ovunnama n'okusaba nembeera muli ne banyanjula omusiraamu tuli naye wano atubuuzeeko naye nga mbawa twagenda nabo mu World Bank ndifuna essomero St. ntufuna kalina nengendayo omwaka ogusooka tebaatuwa netuddamu nengendayo mu industry nezijayo kikonteyina ekinene ne bazimbamu abaana bano abateesobola webakola ki webasula nembeera ku kakiiko ka St. Denis netugenda tusaba ekyapa ewa kadinaali netukisingayo netuzimba awo ekizimbe nekiggwa era Mabika yali twali ku mukolo gumu ng'anoonya Kalulu ne Kasozi nga nze nkiikiridde Kasozi Mabika n'agamba n'abasiraamu tebajja kudda wano baze kutubba Kalulu ne ŋŋamba Fwaza yaliwo Sengende nti nze ndi musiraamu ayagala abakatuli ettaka lino kwe mugenda okuzimba Hajati Saara yali alibbye naye nalaba amazima ne ndibaddiza Ssaabakristu n'agamba kituufu yali tuddise ne mbagamba awo ku mwalo naleeta Abaegypti ne bakolawo sirinawo mudaala Abakatoliki temukolayo kati ono aleese obutebe 5 nze ndeese 495 bwa musiraamu
ne gate yaawo agambye muwire gate esinga obunene agenda gisasula kati ono omukatoliki agamba kinga nze namutwala ne wafaza kikulu nga tamanyi naye ofisi watuula nga wamutatana nnyo nga wamukuba nnyo nemugamba teze zisuubiza obutebe emmotoka ejje nali ngikwesaawo ebbanga lole nejja nemugamba kubulako butaano naye olw'obwavu bwange kati nange nali wa dipi kafunye ekikonde nga taba dipi babamanyi temufunyulula kikonde wenava faza kikulu amperekera nemugamba nti nze nindye ebirala yonna njogedde mazima naye obutebe bwa kasozi njagadde bwagaze kukuba mukatolikiwo abadde anyingiridde naye obutebe bwa kasozi bwendeese so ebyo tebiriimu byobufuzi byanjawulo kaisaali bya kaisaali bwe muti bwe mutambuza ekintu kakati ku luno Kasozi ayinza okulya obwa meeya oba bali mwezi nga ndabanga bali mwezi amaanyi agamu eyongedde olulala nakugamba wano nti ajja kujja yogamba asaaga mu busaazi wenyimiridde wano kuga yajja kulya ani Kasozi analya akalulu ng'ensi yonna emanyi bali mwezi na lukwago ani yali amanyi nti Kasozi Salimu Sale yali mabega wa Kasozi okujja lukwago okujja first of all yali lawyer wange yanyonyezaako n'akalulu nga mpadde n'emmotoka nnamba n'alaka nampa ne bakazina n'akaddoli ne bavuga n'okuvuga nga olwosala lwe bataakolanga naye nange mu kujjako bwa mmeeya namutwalako mu bakatuliki nga ndi musiraamu abali muno mu Kampala lubaga wano so naawe oli musajja w'amaanyi mu nsonga eyo y'amaanyi naye kati ye waliwo yagiteekamu feeling abakatoliki ne bamugamba tukunowadde nnyo akalulu namboze nga yamugamba baagala baweere Luyiga owa deputy ne DP negamba ffe twagala Kidandala owa DP n'alimu okusalawo lukwago nempandika mu observer nti agenda kulonda Kidandala n'asanga ku madaala nga ndika n'okuzaba nagaaga amawulire gawandise mafani yagambye nti ngenda kulonda Kidandala nemugamba ogenda kulonda nze ensonga zangambye ogenda kulonda Kidandala sinakugamba ko ndowooza bikomyawo nampaabira ku monitor eri baboosi wange tumweba James tumusiime nagamba Siraaji aleese ebyobufuzi muki avudde mawulire aleese byabufuzi nemugamba ngenda mawulire nalizayininga manya mu byobufuzi oyo ye lawyer wange sisobola muwayiriza ensonga zange zangambye agenda kulonda Kidandala nagamba katulinde newayitawo emyezi ebiri nambuuza nga talonda ogwokusatu n'ayita kanso nga mwendi n'aleeta amanya abayiri Luyiga ne Sulaiman Kidandala aba NRM baali basinga obungi wa kansala ne bagamba tuweemu eddakiika 2 tugende twegeyeemu ne beegeyamu ne Kidandala ne gundi ne Luyiga ne bamukozesa memorandum akolagane nabo Sala Kanyike ng'abalabye personal assistant n'amukuba akaama nga kansa ekomyewo namugamba bali bakoze memorandum olw'obusungu n'alonda Kidandala naye nga tamwagadde kuva ku ntobo yaki ya mutima gwe era bakansala basooka ne bamugaana okumuyisaawo bwe yabalabamu kintu kidogo byokulusuniya lwa Munyagwa ne bagamba tukuyisiza bo bakansala tebalina mugongo bamala bayisa ate baguliwa wali bakoze memorandum ate eno olusaniya lujje ono n'agaana okumukola ki okumusayiningira ne bamuyimpiikinga Catherine nga yabuuliriza bamugemereere nenkavalinga Catherine nagamba oyo omusajja wa alina eggumu oyo nda era yamugoba ku bwaki kuba meeya ripooti agisoma tuli mu ofiisi ya prime minister nga gundi Franka tumwebaze yagirinziridde gifuna omulamuzi wamala okusoma ripooti ye nagamba naye nina kopi emu simanyi gwenjiwa bamawulire bonna bali awo ne minisita ali awo nagamba Siraaji ono ankavalinze nnyo gwe mbanjiwo yaba abookyezaamu ono bulijjo ye Siraaji nga takulabangako nenga ompisaamu amaaso njagenda nayo gisabe ogisabenga akuwulira owanulira ate omulamuzi amaze okugenda kolo yalina amaanyi nga gasingako gabalamuzi abalala nga bamuwa escort naye nga bagibumwanga ku byokuwuliriza ku ttaka era naye ripooti eyo nze nagifunako nzekka nenkola n'interview ekiro ssaawa 6 ng'okuziba ebintu bingi ng'okuziba Katonda ampangaze nampeeramu emikisa so kale njagala obasiibule abatulaba mutusabire Katonda atubeezeewo buli omu amugerere ebitolo by'emmere byamubamayira abanaayita mu kalulu kano mwegendereze tiyagasi agenda kujja mungi mbooko zijja okusibwa kujja Katonda banaayisaawo mumwebaze nnyo alina baatayiseewo awangaale alina baatayiseewo
kale wentambudde ne muganda wange Siraje Lubwama tubadde twogera wali Kasavu Kanyama naye finally tumaliriza. Mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba.